ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo entalo mu sisi kawumpuli tolowooza nti birina kye biranga okimanyi nti bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba puroguramu manya ebiro teweetaaga kugisubwa tuula tuyige omulungi mukwana ali ku 3ABN antwala omukisa guno okubuuzaako mu linnya egganzi lya mukama waffe Yesu Kristo katuwombeke tuweeyo okusaba nga tutandika obubaka bwaffe mu bunabbi obw'essuubi olwaleero. Katonda kitaffe omuyinza w'ebintu byonna nkwebaza kuba ompadde omukisa oguyigiriza ekigambo kyo. Nsaba mpeebwe ekirabo eky'amaanyi ag'ekisa kyo, amagezi ge neetaaga okukkiriza, ate mu byonna ompe omwoyo omutukuvu abeere ng'aluŋŋamya ebirowoozo byange. Mukwano gwange ali mu kulaba essaawa zino, naye musabira omuwe amagezi obikkule kutegeera kwe asobole okutegeera ebyawandiikibwa bino. Ffenna tuveewo nga twongedde okukwagala ate n'okukwesiga mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Weewaawo. Kkiriza mukwano nkwanirize mu ky'okwiga kyaffe ekyaleero kiriko omutwe ogamba nti abajulizi babiri ab'ekitabo kyakubikkulirwa. Abajulizi bakubikkulirwa bano ababiri be baliwa? Bayibuli mu kitabo kyakubikkulirwa essula 11 olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokusatu tulaba bwino ayogera ku bajulizi bano ababiri. Yokaana mu kwolesebwa agamba bw'ati: n'empwebwa olumuli olufaanana ng'omuggo, malayika ng'ayogera nti, golokoka ogere yeekaalu ya Katonda n'ekyoto n'abasinzizaamu, n'oluggya oluli ebweru wa yeekaalu luleke ebweru, so tolugera, kubanga lwaweebwa ab'amawanga, n'ekibuga ekitukuvu balikirinnyirira emyezi 42. Katonda ayongerako okunnyonnyola mu kwolesebwa kuno: nange ndibawa abajulizi bange, abajulirwa bange babiri, era baliragula ennaku 1,260 nga bambadde ebibukutu. Ennaku 1,260 abajulizi bange ababiri baliba bajulira nga bambadde ebibukutu. Bayibuli etugambye katudde ku lunyiriri olwokusatu nti nange ndibawa abajulirwa bange babiri, era baliragula ennaku 1,260 nga bambadde ebibukutu. Ennaku 1,260 by the way zenkanankana n'emyezi 42, kubanga omwezi gw'Abayudaaya gwalingamu ennaku 3. Kati bw'okwata ennaku 3 n'okubisaamu emyezi 42 kijja kuwa ennaku 1,260. Emyezi 42 gyenkanankana ennaku 1,260 ez'obunnabbi. Bw'osoma mu kitabo kyakubala essula 14 olunyiriri olwa 34, ne Ezekieri 4 olw'omukaaga, ne Lubereberye essula 29 olunyiriri olwa 27 zijja kukuyigiriza nti olunaku lumu olw'obunnabbi lwenkanankana omwaka mulamba ogwa ddala. N'olwekyo ennaku 1,260 ez'obunnabbi abajulirwa bano ababiri abali mu kitabo kyakubikkulirwa Katonda baatuma mu kiseera ng'ekibuga ky'ekitukuvu kiri mu kulinnyirirwa, lyebbanga lye baatwala nga bagenda mu maaso n'okujulira. So ennaku zino ez'obunnabbi 1,260 ate nga buli lunaku lwenkana omwaka mulamba gy'emyaka ejja ddala 1,260. Ngambye kankinnyonnyole nkiddemu nkinyweze. Emyezi 42 egyenkanankana ennaku 1,260 ez'obunnabbi lyebbanga lya myaka 1,260 ejja ddala. Awo omwana n'alyoka abuuza ekibuuzo sonsomola, kati ekiseera kino kyaliyo ddi oba kiribaayo ddi? Kankutegeeze okusinziira ku bunnabbi obwa Bayibuli
n'ebize bibaawo n'ebijja bibaawo kitwetaagisa okumala ate okutunula mu byayita we tujja osanga ennaku zino 2026 oba emyaka 2026 ekimu ku binakuwaza kyokka ate nga mutufu bireeta okunyooma kwegamba bireeta okwesinwa kyekiriwa nti abajulizi bano ababiri mu bbanga ery'emyaka 2026 bali mu kulagulira mu bibukutu ekabonero akalaga nti banyoomoddwa bali mu kulinnyirirwa ku bikkulirwa essula 11 olunyiri olw'okuna otuuka ku lw'omukaaga bayibuli eyongera kunnyonnyola etya abajulizi abo babiri abo gye mizeyituuni 2 n'ettabaaza 2 eziyimirira mu maaso ga mukama w'ensi. Katweyongere tusome. Era agamba omuntu yenna bw'ayagala okubakola obubi omuliro guva mu kamwa kaabwe ne gwokya abalabe baabwe. Era omuntu yenna bw'ayagala okubakola obubi bwe kityo kigwana naye okuttibwa. Ayongerako n'annyonnyola nti abo balina obuyinza okusiba eggulu enkuba ereme okutonnya mu nnaku ez'okutegeera kwabwe, era balina obuyinza ku mazzi okugafuula omusaayi, era okubonyaabonya ensi n'ebibonyoobonyo byonna emirundi mingi nga bwe baagala. Balina obuyinza okumazza okugafuula omusaayi, okubonyaabonya ensi n'ebibonyoobonyo byonna emirundi mingi nga bwe baagala. Kati ekyamazima oluvannyuma lw'okusoma ebigambo ebyo abantu bangi bagezezzaako okuteebereza. They have speculated nti abajulirwa bano ababiri oba abajulizi bano ababiri ye Musa ne Eriya. Ate nga bambi tobanenya nnyo ku lwaki abo balina obuyinza okusiba eggulu enkuba eremenga okutonnya. Egwo gwali mulembe gwa Eriya yajja n'alabika mu maaso ga kabaka Akabu. Osomesula 17 Mbasekabaka ebbaluwa Mbasekabaka ekitabo ekisooka n'alyoka agamba nti enkuba tejja kutonnya wano emyaka 3 fakiti n'ekitundu. Abannyonnyozi bw'oba ogenze n'oyongera okwetegereza bwino oyo ogwali mulembe gwa Eriya. Ate Musa ye balina obuyinza ku mazzi okugafuula omusaayi. Ku mulembe gwa Musa ali Misiri yakuba obukubi muggo ku mazzi ga Nayiro ne gafuuka omusaayi. Kati oli bw'atunulira bwino ono bambi kiyinza omuleetera okwanguwa okulowooza nti bayibuli wano erabika eyogera ku Musa ne Eriya ng'abajulirwa ababiri oba abajulizi bano ababiri. Naye bayibuli tugyebaza nti ate ekyo si kyennyonnyola. Kyeŋŋamba kyeki saagala tuwunzikire mu conclusion enkyamu ezigenda ate okukontana ne bayibuli tulowooze nti Musa ne Eriya abalina we baakomerawo ne balabikako wano ku nsi nga bali mu kujulira nga bambadde ebibukutu. Ku bikulu essula 11 olwokuna lugambye abajulira bano ababiri oba abajulizi bano ababiri gye mizeyituuni 2 n'ettabaaza 2 eziyimirira mu maaso ga mukama w'ensi. Kitegeeza buno bubonero. Emizeyituuni gino 2 abajulizi bano ababiri kabonero kaaki. Mwe tuli mu nsi ya bubonero. Bulengera enkata omanya nti eyo Toyota. Bulengera ka Apple omanya nti eyo Apple. By the way, kikulu okujjukira bino wammanga. Waliyo emitendera emikulu 2 gy'oyitamu okutegeera obunnabbi bwa bayibuli. Ogusooka bayibuli eteekwa okwetaputa. That's very important. Kubanga omusajja gwe bayita Peetero bw'aba awandiika ebbaluwa ye ey'okubiri, mu bbaluwa ye ey'okubiri essula 1 olunya olwabiri agamba there is no private interpretation. Si byagamba nti nze engeri nga gye mbirabamu. The Bible is its own expositor. Bayibuli nga yo yennyonnyola omulamu ogwokubiri oba omutendera ogwokubiri okugeraageranya ekyawandiikibwa n'ekyawandiikibwa. Kati oluvannyuma lw'okwejjukanya ebyo kubanga nabbi Isaaya agambye mu Isaaya 28 olunyiri olw'10 lunyiriri ku lunyiriri wano katono ne wano katono. Kati kyenva mbuuza abajulizi bano ababiri be baani? Mu kitabo kya Zeekaliya eky'endagaano enkadde essula 4 olunyiri olw'okubiri otuuka ku lw'omukaaga. Wano nawo ngenda kusangawo malayika ng'ayogera ne nnabbi Zeekaliya amubuulira ku mizeyituuni 2. Zeekaliya agamba nti malayika n'aŋŋamba nti olabye ki?
nenjogera nti ntunudde era laba ekikondo eky'ettabaaza ekya zaabu kyonna n'ekibya kyakyo nga kiri waggulu ku kyo n'ettabaaza zaakyo 7. Ettabaaza eziri waggulu waakyo buli ttabaaza ng'eriko emimiro 7. Ayongerako n'agamba nti n'emizeyituuni 2 ku mabbali eruuyi n'eruuyi, ogumu ku mukono ogwa ddyo ogw'ekibya, ogumu ku mukono ogwa kkono, ku mukono gwakyo ogwa kkono. Nenziramu ne ŋŋamba malayika eyali ayogera nange, nenjogera nti ebyo biki mukama wange? Emizeyituuni gino 2 biki mukama wange? Anti mwerabira bannange ku Bikkulirwa 11 olwokuna lwatugambye dda nti abajulizi 2 gy'emizeyituuni 2 n'ettabaaza 2 ezimira mu maaso ga mukama w'ensi. Kati tutuno ne Zeekaliya naye azeebuuza, si ffe tusoose okwebuuza ku bajulizi bano 2 emizeyituuni 2. Ne Zeekaliya abuuza emizeyituuni 2 ku mabbali, ebyo bye biki mukama wange? Twagala kutegeera kati ansa tugenda gijjawa. Malayika Katonda gw'agenda okukozesa okutubotolera ekyama ku bajulizi bano 2 ab'ekitabo kya ku Bikkulirwa. Abajulizi bano 2 emizeyituuni 2 egimira mu maaso ga mukama ow'ensi. Malayika addamu atya? Malayika yayogera nange n'addamu n'aŋŋamba nti tomanyi ebyo bwe biri? Nenjogera nti nedda mukama wange, nange Yonasaani njagala kumanya, mukwano gwange atulaba, nange katumanye emizeyituuni 2 gino nga be bajulizi 2 kye ki? N'addamu n'aŋŋamba nti wulira bannange, omanyi kiwoomanyo ng'obadde oyagala kumanya ekintu n'okitegeera. N'addamu n'aŋŋamba nti kye kigambo kya Mukama. Emizeyituuni egyo 2 kye kigambo kya Mukama eri Zerubbaberi nga kyogera nti si lwa maanyi so si lwa buyinza naye lwa mwoyo gwange bw'ayogera Mukama w'eggye. Twebaza Mukama olw'okusaasira okwo okw'omuwendo bw'atulaze, bw'atubikkulidde abajulizi 2 be baani? Atubikkulidde atya? The 2 candlesticks, ettabaaza zino 2, emizeyituuni gino 2 nga be bajulizi 2. Agambye nti kino kye kigambo kya Katonda. Wonderful. Abajulizi 2 be baliwa? Kino kye kigambo kya Katonda. Endagaano enkadde n'endagaano empya. Ate nga kituufu ettabaaza ery'ebigere byaffe, kigambo kya Katonda, endagaano enkadde n'empya, be bajulizi abo 2. Kiwooma okuwulira mu matu n'okitegeera bw'osomera mu Zabbuli 10:19 olunya lw'15 nga lugamba ekigambo kyo y'ettabaaza ery'ebigere byange n'omusana ery'ekkubo lyange. Ate mpulira kati kwegamba singa mbadde wakunywa olwendo lw'amazzi nandinywedde, kuba kati bwino maze omufuna obulungi ennyo. Ekigambo kya Katonda, be bajulizi bano 2, endagaano enkadde n'endagaano empya. Mwattu ekigambo kya Katonda sigenda na kubuuza nti kirina amaanyi okusiba eggulu okufuula amazzi omusaayi n'okubonyaabonya ensi n'ebibonyobonyo? Of course kigalina. Kigalina. Ekigambo kya Katonda kye kyayogera ensi n'ebeerawo. Ekigambo kya Katonda kye kyakola obudde. Bino byonna bye tulabye Katonda yalagira ne kiba, ne kinywera, yayogera ne kiba. Kigambo kya Katonda obuyinza bwe obw'ekigambo kye eky'endagaano enkadde n'endagaano empya. Yes. Ate mwattu nga tweyongerayo ojja kulaba nti ne Musa ono ne Eriya nabo bubonero, symbols of what? Ekigambo kya Katonda. Kubanga Musa mu byawandiika bamuyita etteeka, ebitabo bye byawandiika 5 ebisooka. Kale katugateeko n'ekitabo kya Yobu kuba kye yasookera ddala okuwandiika nga tanaba kuwandiika lubereberye otuuka ku kitabo ky'amateeka. Biyitibwa etteeka. Eriya ayimirirawo ku lw'abannabbi n'ebyawandiikibwa ebisigadde byonna, era Yesu Kristo tumulaba nga abisongerako ddala ddala nti ekigambo kya Katonda kirabibwa nga akabonero mu Musa ne Eriya. Kwegamba Eriya ne Musa kabonero ka kigambo kya Katonda. Bw'osomera mu Luka 24 olunya olwa 27 Yesu bwe yazuukira, Bayibuli egamba ono Luka yajulira
nkuwandiika agamba nti n'asookera ku Musa ne ku bannabbi bonna n'abategeeza mu byawandiikibwa ebyo byonna ebyamuwandiikirwa ye. Asookera ku Musa ne bannabbi bonna nga ye Eriya, kwegamba n'ategeeza byonna. Yesu Kristo tumusomako okuva mu bitabo bya Musa ne tumusomako ne mu bitabo bya bannabbi abayimirirwawo abalagibwa ng'akabonero aka Eriya. Kwegamba Eriya ono ne Musa, etteeka ne bannabbi kye kigambo kya Katonda, endagaano enkadde n'endagaano empya. Be bajulirwa abo ababiri ab'ekitabo kyakubikkulirwa abalagulira mu bibukutu. Bambi balagulira mu bibukutu emyaka 1260 ng'ekigambo kya Katonda kirinnyirirwa kinyoomoolwa. Kiseera ekyo kyogerwako mu byafaayo nga kiseera kyali kya kizikiza, kyakulungula emyaka egisoba mu 1000 ng'ekigambo kya Katonda kiwereddwa bakyokya, bakusanga nayo Bayibuli ne bakwokya nayo. Kwegamba abantu kyokka nga bakikola in the name of religion. Bw'osoma ebyafaayo kigambo kya Katonda kyalinnyirirwa ne kinyoomoolwa. Ye nga tumaze okulaba ebyo byonna, abajulizi bana babiri ab'ekigambo kya Katonda, ekimu ku kibuuzo kinjala obuuza olwaleero, omuntu bw'amenya bw'anyoomoola ekigambo kya Katonda, kiki kyaba akoze? Kiki ekyo kyaba akoze ng'anyoomodde ekigambo kya Katonda, ng'ajeemedde ekigambo kya Katonda, ng'aziimudde ekigambo kya Katonda? Bayibuli etubikkulira nti bw'onyooma ekigambo kya Katonda oba okoze kye tuyita ekibi. You've committed sin by going against what the Bible says. Kyegamba era wo kyenva mbuuza ekibuuzo kiriwa? Ekibi kye ki? Kubanga to go contrary to the Bible, omuntu yenna anyoomoola ekigambo kya Katonda. Bayibuli etusaina okugamba anyoomoola abajulizi bana babiri, which you've seen nga kye kigambo kya Katonda, endagaano enkadde n'empya, agwanidde kufa. Kikyaba akoze? Kulwa kikyaba akoze? Kibi. Ekibi kye ki? Yokaana ekisooka essula 3. Yokaana ekisooka essula 3 olunyiri olwokuna lugamba buli muntu yenna akola ekibi akola n'obujeemu, era ekibi bwe bujeemu oba okumenya etteeka lya Katonda. Kubanga ey'Oluzungu egamba whoever commits a sin transgresses also the law. Why? Sin is the transgression of the law. Ekibi kwe kumenya etteeka lya Katonda oba kwe kulisobya, bwe bujeemu. Kati bw'ogenda mu maaso n'olwanyisa Bayibuli eno ekigambo kya Katonda, endagaano enkadde n'empya, etteeka ne bannabbi, oba oli mu kukola kye tuyita ekibi, oli mu kumenya etteeka lya Katonda. Bible's definition of sin. By the way, nyongedde okitegeera nti awatali tteeka lya Katonda, awatali tteeka lya Katonda tosobola na kutegeera nti okoze ekibi, era tukulaba nga okoze ekibi kubanga omenya etteeka. Katukomewo ewaka ewaffe e Uganda, musajja ayambadde element naye lw'atagyambadde tumunywa. Ku lwaki? Is going against the law. Balumye essula 4:15 kyeluva lugamba nti naye awatali mateeka era tewabaawo kwonoona. Kati bw'aba nga tewali tteeka lya kwambala elementi, teromi ogenda kunvunaana otya? Etteeka lye lituyamba n'otegeera nti tukoze ensobi. Maama ewaka bw'ateekawo amateeka nti okujja wano bw'oba okomyewo ewaka wano tosukka ssaawa 2. Omwana singa asukka essaawa 2 n'omuwa embooko oba okoze bulungi, kuba aba agenze against the law, aba akoze ensobi, aba akoze ekibi. Twagala tunuulira tteeka omu ku bajulizi bano ababiri, omu ku bajulizi mu kigambo kya Katonda, etteeka. Bannange kambeeko kye ŋŋamba ku kigambo kya Katonda. Kambeeko kye njogera ku kye tuyita etteeka. Obadde okimanyi mukwano nti etteeka lya Katonda lya kitiibwa nnyo, nti Katonda yennyini yaliwandiika n'engalo ye. God himself wrote the 10 commandments. Era wabaayo ekitundu mu Bayibuli ekitateekeddwa kunyoomebwa,
ekitateekeddwa yadde n'akatini bwe kati okulengezebwa is the Ten Commandments, because that's where we see the handwriting of God, the finger writing of God. Mu kitabo kya Kuva essula 3 olunyolo 18 lugamba naawa Katonda Katonda yawa awaani Musa ebipande 2 eby'obujulirwa, ebipande eby'amayinja ebyawandiikibwako n'engalo ya Katonda yennyini. Naawa Musa ebipande 2 eby'obujulirwa, ebipande eby'amayinja ebyawandiikibwako n'engalo ya Katonda. Here is a part in the Bible nga Katonda awandiika by'ebipande ebyo 2 eby'amayinja okuwandiikibwa amateeka 10. Ekimu kiyimirirawo ku lw'enkolagana wakati waffe ne Katonda waffe oba okusinza omutonzi waffe, so ng'ekyokubiri kiyimirirawo ku lw'enkolagana wakati waffe ne bantu bannaffe. Omanyi Yesu yagamba oyagalanga Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'amagezi go gonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amaanyi go gonna. Okiraba mukwano? Naye bwe kituuka ku n'ayongerako n'agamba nti ate etteeka eryokubiri ekkulu lye liriwa nti oyagalanga muliraanwa wo nga ggwe bwe weeyagala. Kale no mukwano atulaba nga tunulira amateeka 10, njagala ojjukire kino. Bwe kituuka kwagala muliraanwa wo, togezangako okukola omuntu yenna ekintu ggwe mukwano ky'otandyagadde kikolebwe. Era Yesu mu Matayo 7:11 agamba nti kye mwagala abantu babakole, ekyo nammwe kye mubanga mubakola. Eryo ly'etteeka ne bannabbi. Kye mutayagala babakole, nammwe temukibakolanga. Yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala. How? Ng'omukola ekyo kye wandyagadde okolebwe, ky'otandyagadde kukolebwa tokimukola. Awo nno weewali omusingi ogw'okussa ekitiibwa n'okuwulira etteeka lya Katonda. Bw'oba oyagala okumanya ebisinga ku mateeka 10, ekitabo kya Kuva essula 20 olunyolo olwokusatuuka ku 17 lujja kulaga ekitundu ekyo nga Katonda yennyini mu Bayibuli ye yawandiika n'engalo ye. Era etteeka erisooka Bayibuli ligamba bwe liti tobanga na bakatonda balala wendi. Katonda yalina osooka mu bulamu bwo. Ebirala byonna birina kujja luvannyuma. Ekisooka mu byonna ateekeddwa kuba Katonda, ly'etteeka erisooka. Tobanga na bakatonda balala wendi. Ssente tozifuulanga Katonda wo, tofuulanga mukyala wo Katonda wo, tofuulanga mwami wo Katonda wo. Abo balina kujja luvannyuma nga Katonda yasoose mu bulamu bwo. Mu abavubuka tofuulanga bintu birala Katonda. Katonda alina osooka. Era Yesu yabyogera. By the way, oza nti ndi mukuleeta mboozi zange. Matayo 6:33 Yesu agamba naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe. Seek first God. Tobanga na bakatonda balala wendi. Era gwe bwe wasa omukazi ow'okubiri oba oli ku bakatonda balala ku lwaki? Oba ogenze contrary ku kigambo Katonda kye yalagira. Buli kintu kyonna ky'okola ng'okikoze okimanyi bulungi tokkanyiza ne Katonda, n'olondawo kyo mu kifo kya Katonda, oyo oba omufudde Katonda. Abamu abalala lubuto lwabwe musanga nga teyafuuka Katonda we, abalala ng'akasente kafuuka Katonda we, atuuka n'ogenda mu maaso n'okulinnya ku balala asobole okubanga kwigamba bakatonda bangi. Ne Kristo atuwadde amagezi. If you want to keep the first commandment very well, what should you do? Sooka onoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe. Etteeka eryokubiri ligamba teweekoleranga ekifaananyi ekyole, newankubadde ekifaananyi ky'ekintu kyonna kyonna ekiri waggulu mu ggulu, newankubadde ekiri wansi ku ttaka, newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivuunamiranga ebyo, tobiweerezanga, kubanga nze Mukama Katonda wo. Kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa buggya, abiwalana ku baana ebibi bya bajjajja baabwe okutuusa ku mirembe egy'okuba nakasatwe ne kuba nakana, egy'abantu abankyawa, era ddiramu abantu nga 10,000 abanjagala, abakwata amateeka gange. Laba omusingi gw'okukuuma amateeka ga Katonda. Era ddiramu asaasira
abantu nga 10 abanjagala abakwata amateeka gange. Wano we wali omusingi gw'eddiini ey'amazima, kwagala Katonda. Eddiini omusingi gw'eddiini ey'amazima kwe kwagala Katonda n'okuuma ebiragiro bye oba okukwata ebiragiro bye. Omusajja gwe bayita Sulemaani, omu ku bagezigezi, by the way asingayo mu bantu bonna abaali babadde ku nsi n'obugagga, ndira amagezi bugagga. Oyo yagamba nti ekigambo wano wekikoma, otyanga Katonda okwatanga ebiragiro bye, kubanga ebyo bye bigwanira omuntu. Omusingi ogw'eddiini ey'amazima, true religion is founded on what? Kusinza Katonda, kwagala Katonda na kukwatanga biragiro bye. Yesu Kristo kyeyava agamba mu Yokaana 14 olunyolo 15, obanga munjagala ekyamazima kiri nti munaakwatanga ebiragiro byange. Teeka lino kkulu nnyo. Teweekoleranga ekifaananyi ekyole, tobivuunamiranga ebyo so tobiweerezanga. Ebifaananyi omulinga ebifaananyi by'Ababuda, ebifaananyi by'abatukuvu, ebifaananyi, twogere ku bifaananyi. Ate Bayibuli egenda n'egamba nti ebifaananyi okumanya temuteekeddwa kubisinza. Birina obumwa naye tebyogera, birina amaaso naye tebiraba, birina amatu naye tebiwulira, birina ebigere n'amagulu naye tebitambula, birina n'obulago naye temunange tebiyimba. N'atuuka n'ogamba nti ababisinza, ebyo biri mu kitabo ekya Zabbuli 115 va ku lunyolo olusooka otuuka ku lw'omunaana, genda osomewo. Ababisinza bali bifaanana, bajja kubifaanana. Era awalala ye mu Isaaya n'atuuka n'ogwa mu ssuula ya 42 nti abasinza ebifaananyi birerya. Lino etteeka kkulu nnyo, katulive nako kuba litegeerekese. Katugende ku lyokusatu. Eryokusatu ligamba tolayiranga bwereere erinnya lya Mukama Katonda wo, kubanga mu maaso ga Mukama omusango guli musinga omuntu alayirira obwereere erinnya lye. Tolayiriranga bwereere mu linnya lya Mukama Katonda wo. Togezangako okunyoomola etteeka lya Katonda, erinnya lya Katonda, cursing and swearing. By the way, mosso kanjogere ne kino, omuntu eyeeyita omukristaayo naye ng'obulamu bwe bukontana n'empisa ez'obukristaayo, naye aba anyoomodde erinnya lya Katonda. Kuba ekigambo omukristaayo kiva mu Christ. Abaabulira Kristo ne babayita abakristaayo. Kati gwe bwe weeyita omukristaayo naye ng'otambula mu mpisa n'obulombolomba obukontana n'obukristaayo, ng'empisa zo zikontana n'obukristaayo, then oba onyoomye erinnya lya Kristo. Eryo tteeka kkulu. Katugende ku lyokuna. Jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga ennaku omukaaga okulanga emirimu gyo gyonna. Naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Olunaku olwo tolukolerangamu mirimu gyo gyonna, so naawe wekka newankubadde omwana w'omulenzi, newankubadde muwala wo, omwana w'omulenzi, newankubadde muwala wo, newankubadde omuddu wo, newankubadde omuzaana wo, newankubadde ebisolo byo, newankubadde munnaggwanga ali omumwo. Kubanga mu nnaku omukaaga Mukama mwe yakolera eggulu n'ensi, ennyanja n'ebintu byonna ebirimu, n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu. Mukama kyeyava aliwo omukisa olunaku olwa Ssabbiiti n'alutukuza. Lino nno etteeka kkulu litujjukiza nti mu nkolagana yaffe ne Katonda nga bw'atwagala ate naffe nga tumwagala, twetaaga tufuneyo obudde wamu mu olunaku lumu, mu nnaku omusanvu eza wiiki, tuwummuleko, tutuuleko awo ffenna ne Mukama Katonda, tuwulire ky'agamba ate naffe tumutegeeze ebiri ku mitima gyaffe. Specially, of course, tulina omusinza buli lunaku, but this is a special time. Omuzungu yandigambye God is the out with the man. Eryo tteeka eryokuna. Awo nno tubadde ku ttundu erisooka ery'amateeka 10, ekitundu ekisooka. Kati ekitundu ekyokubiri kirimu amateeka 6, ekisooka kirimu amateeka 4 agalaga enkolagana yaffe ne Katonda oba engeri gye tusinzaamu Katonda. Sekendi, ekitundu ekyokubiri kirimu amateeka amalala 5, amateeka 6. Etandikira ku lyakutaano ligamba litya? Kitaawo ne nnyoko obasangamu ekitiibwa, ennaku zo zibenga nnyingi, zibe nnyingi ku nsi gy'akuwadde Mukama Katonda wo. Lino ly'etteeka eriyamba amaka okubeera butiribiri. Liraga obuvunaanyizibwa obw'omuzadde okulaba ng'akuza omwana mu kutya Katonda, ne liraga n'obuvunaanyizibwa obw'omwana okuwuliriza omuzadde we ng'amutendeka empisa ez'okubeera obuvunaanyizibwa mu nsi ate n'ez'okubeera nga yeesiga Katonda n'okumutya. Abasomesa balina ekitundu kye bakola ku mulimu guno.
so nga n'abazadde balina ekyabwe n'omwana alina ekitundu kye. Singa etteeka lino likuumibwa butiribiri, ebitundu byaffe gye tubeera tujja kubeera ensi eŋŋunjufu mu maaso ga Mukama Katonda. Ngenze ku tteeka ery'omukaaga, tottanga. Naddala kati abantu abazannya firimu olwaleero abali mu kuttingana mu firimu batuleetedde okwongera okwerabira nti okufa kwegamba kwandireetedde okwennyamira. Era oliro naye gundi afudde ne tuziika, okukaaba nakwo kwakendeera. Sigamba nti twandikaabye nnyo kyekikola amakulu, naye olw'okuba etteeka lino limenyeddwa nnyo kati tekikyakola nnyo makulu nti gundi baamusse. So tulyetaaga mu kiseera kino okwongera otujjukiza obukulu obw'okussa ekitiibwa mu bulamu. Balinayo kati entalo zeeyongedde okuggyamu embuto, abasajja abakambwe ng'aba ISIS mu Afghanistan, owulira kwegamba abatujju beeyongedde. Byonna bivudde awo kumenya tteeka lino. Naye kanjogere ne kino ku tteeka ery'omukaaga. Obadde okimanyi naawe osobola okubeera omutemu? Atulaba osobola okuba omutemu atya? Yesu yagamba nti mwawulira nga babagamba nti atya? Mwawulira nga babagamba batya? Nga babagamba nti tottanga, era anattanga anaabanga azizza omusango. Naye nange mbagamba nti omuntu yenna bw'agenda mu maaso n'okunyiigira muganda we, okusunguwalira muganda we ng'azizza omusango. Yokaana ekisooka essula 3 Olunyolo 15 lugamba oyo asunguwalira muganda we ye mussi. Era Kayini bwe yasunguwalira muganda we Abiri n'amutta. Okulaga ki? Nti enge ku mitima, obukyayi ku mitima, obutasonyiwa bannaffe, ebyo byonna bivaamu ku ntikko diguli ey'obutemu. Era omuntu alina enge ku mutima, alina obukyayi ku mutima, talina kifo mu bwakabaka bwa Katonda okutuusa ng'azziddwa bujja omulundi ogwokubiri. Naye akyabalibwanga amenya etteeka lino ery'omukaaga. Ery'omusanvu toyendanga. Lino nalyo kkulu, toyendanga. Yesu yalirambulula bulungi nnyo bwe yagamba nti n'atunuulira omukazi okumwegomba ng'amaze okumwendako munda ye. Ate n'abakazi nabo baleetedde abasajja okumenya etteeka lino olwaleero. Olaba engeri gye bambala ey'enkunamyo, obuntu obubatippyetippye, amabeere bagaleka bweru, n'olengera nga yenna obusambi buli bweru, ebisambi biri bweru, yenna bambadde batyo. Kati ne baleetera abasajja okumenya etteeka lino ery'omusanvu, kuba Yesu agambye nti bw'otunulira omukazi okumwegomba ng'omwenzeeko. Naye baani aba baleetera ebyo? Bakazi. Kati twetaaga okudda obujja ku tteeka lino. Fakiti nkumenya etteeka lino amaka g'abantu bangi gali mu matigga olwaleero. Statistics alaga bulungi nnyo nti couples 32 ezaayawukana omwaka gwe gumu mu mwaka gwa 2012. Yali akwasaganya ebyo eby'empisa yali annyonnyola kugamba Uganda nayo tuswadde. Kale netteeka lino twetaaga okuddamu okulyetegereza eryatoyendanga. Tulyetaaga nnyo olwaleero. Tugenze ku ly'omunaana olwakadde, tobbanga. Lino nalyo kkulu, tobbanga. Fakiti eri mu ggwanga lya Amerika, kanjogereko mu Amerika ndeme kwogera Uganda. Oyo ebya Uganda byo bitegerekeka nnyo n'okuba n'okusinga nze abyogera. Abasinga babitegeera engeri gye babbye ssente ze gavumenti, ssente z'eggwanga, obuwumbi n'obuwumbi. Anyway, ebitundu 75 mu ggwanga erya Amerika mu mwaka ogwa 2008 ku bakozi baali babba babboosi baabwe. So nga biliyoni ezitaka wansi wa 994 eza dola, ezo nno bannange ze zabbibwanga mu mayafeesi just kati mwaka gwa 2008. Ate omanyi ensi gyekomye ogenda mu maaso gye bakomye okubeera abazibu. Kitegeeza kati ate baasukkawo dde ery'omwenda lyengenzeeko kati. Bayita n'abalya z'amaanya baba babbi. Watasasula abantu bali baz'amaanya babbi. Nja kugatirako n'abalala. Waliwo n'ababba ebitundu by'ekumi ebya Katonda, n'abakola ensimbi mu bantu nga bayita mu linnya ery'eddiini babbi. Era twetaaga okwenenya. Etteeka ly'omunaana kkulu, tobbanga. Tudduke emisinde. Towaayirizanga muntu munno. Kituufu, towaayirizanga muntu munno. Lino etteeka kkulu. N'omuntu asirikira amazima nga gamanyi ganditaasiza oli gwe bali mu kuvunaana, naye aba ali mu kumenya tteeka lino. Kyokka ate ng'oggyeko eby'omwoyo, lino etteeka litukubiriza okubeera abeesimbu oba abeesigwa oba aboogera amazima. Tulaba okusinza kunoonyereza nga terikosezza bya mwoyo kyokka naye n'obulamu, health,
Dr. Ono Figisla, PhD Assistant Professor of Psychology of Eastern Connecticut State University, agamba atya okunoonyereza kuzudde nti okulimba kwaliba ekitundu ku nsonga lwaki obubonero bwa kkookolo bweyongedde, omugejjo, okweraliikirira ekisusse, okunafuyizibwa, okuwambibwa, zaala, enkola y'emirimu etamatiza n'enkwatagana enkyamu mu baagalana oba ab'emikwano bivudde ku ki? Kubanga abantu bagenda maaso n'okulimba mu kumenya etteeka ery'omwenda. Towayirizanga tumwetaaga spiritually and health-wise and by the way socially. Twetaaga nnyo etteeka lino ery'omwenda erya towayirizanga muntu muno. Katuwunzike n'erye 10 naye tulyetegereze. Erye 10 ligamba litya? Teweegombanga ennyumba ya muntu munno. Teweegombanga mukazi wa muntu munno, newankubadde omuddu we, newankubadde omuzaana we, newankubadde ente ye, newankubadde endogoyi ye, newankubadde buli kintu ekya muntu munno. Teweegombanga motoka ye kapyata. Usanga abantu olwaleero beenyigidde nnyo mu nguzi kubanga yagala kufaana n'oli gundi amuliraanye. Munange njagala kuzimba nnyumba ey'ebbeeyi nga gundi gy'alina. Nange njagala kuba n'omukazi omunenenene ng'oli gundi gw'alina. Njagala akakazi kapote bo ng'oli gundi ng'akakyala kali oli kaalina. Okwegomba kuleetedde abantu okumenya ate n'amateeka gali amalala obasanga nga babbi, n'obasanga nga benzi, n'obasanga nga batemu kubanga bamenyire 10. By the way, it is least considered etteeka lino naye ate bw'olimenya weesanga ne gali gonna ogamenye. So amateeka 10 gano tugeetaaga olwaleero ku mulembe gwaffe guno. Tugeetaaga nnyo. Njala okujjukiza gano amateeka 10 gawandiikibwa Katonda n'engalo ye. Era Katonda yagatuwanga ebisumuluzo 10 eri emirembe n'essanyu. Singa tukuuma amateeka 10 mu bwesigwa, I tell you society zaffe zigenda kubaamu emirembe. Sajja wa Zabbuli 10:19 olusooka kyeyava agamba nti balina omukisa abaatuukirira mu kkubo, abatambulira mu mateeka ge balina essanyu, balina omukisa. Our society is going to be blessed. Uganda egenda kuba n'omukisa ng'abantu basalawo otambulira mu mateeka ga Katonda gano 10. Here is the charter. Wano weewali enkola. Wano weewali omusingi ssemateeka constitution egenda okuleeta emirimu mu society zaffe eriwa ey'okutambulira mu mateeka 10 agawandiikibwa n'engalo ya Katonda. Ate tegatuwandiikira gatutegeeza butegeeza. He says mugagondere. By the way, bw'oyagala okubeera n'emirembe egiri mu mateeka 10 mwegagondere. Walumi essula 2:13 lugamba nti kubanga abawulira obuwuliza amateeka si be batuukirivu eri Katonda, naye abakola eby'amateeka be baliweebwa obutuukirivu. Okuwulira obuwulizi tekikola, okukkiriza okutali kukozi okwo nakwo kufu. Era nga bw'olaba omubiri nga guli awo gubanga mulambo nga temuli mukka, n'okukkiriza okutaliko bikolwa oba okutali kukozi okwo kufu. Let me tell you something. Ayogera obwogezi ku mateeka naye nga tagatambuliramu, oyo si yaliweebwa obutuukirivu. Agakola yaliweebwa obutuukirivu. Question: lwaki tuteekwa okugondera etteeka? This is important. Kubanga basically ku musingi, ku ntandikwa olina okitegeera obulungi nti omuntu talokolebwa lwa kuuma mateeka. Obulokozi bwa Katonda gye tuli tebuli mu mateeka. Befeso essula 2:8-9 lugamba kubanga mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza. So tekwava gye muli kye kirabo kya Katonda, tekwava mu bikolwa byammwe. Omuntu yenna alema okwenyumirizanga. Obulokozi bwa kisa si bikolwa. Si bikolwa. Kati bwe kibanga obulokozi bwa kisa ate nga si bikolwa, why do we have to keep the law? I mean, how comes now we have to keep lwaki tulina okukuuma etteeka ate nga obulokozi tubulabye nga si bwa bikolwa wabula kisa kya Katonda? It's a gift of life in Jesus Christ to us who believe. Now why do we have to keep the law? Answer nyangu nnyo. Yesu yagamba bw'ati: obanga munjagala munaagonderanga ebiragiro byange. Simple. Love to God is the motivation to keeping the law. Kanyongereko ne kano. Buli bw'oyagala Katonda ojja kwesanga nga byalagira bikwanguyira okugondera. Bino eby'amateeka ga Katonda si byakkaka muntu Katonda kwagala. Amateeka 10
yagatuwa ng'ebiragiro ebigenda okwongera okwolesa okwagala kwaffe gyali wanu eri ye nga Katonda n'eri bantu bannaffe. Yesu kyava agamba nti if you really love me kuba nkulokodde okuva mu kibi n'ekisa kyange, then you will keep my commandments. Era ebigambo ebiri eri Matayo bitera okusoma. Matayo 22:36 tuka kulwana. Awali omuyigirize yajja n'agamba nti ekiragiro ekikulu mu mateeka kye kiriwa. Yesu alyoka amwanukule nti yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna. Ekiragiro ekyo kye tusanga eri mu ky'amateeka 6:5. N'amugamba n'ekyokubiri ekifaanana kye kino nti yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Ekyakijja mu Baleevi kyakwotinga 19:18. Bino byonna awamu ali mu kulaga ki? Kristo ali mu tuyigiriza nti omusingi ogw'obuulize eri etteeka lya Katonda kwagala. Tetukuuma mateeka kuweebwa bulokozi, tukuuma amateeka nga twagala Katonda atuwadde obulokozi. Kano kankakuwenga akalowoozo. Amateeka 10 Katonda agenda okugawandiika ku mayinja agakwasa abaana ba Isirayiri nga bagenda oyitamu okwoleka ensi yonna kikyajagaza obulungi bw'abagaza manifesto gy'abagala batambulireko. Agabawo amaze kubajja Misiri, abajje mu nsi abalokodde abayisizza mu nnyanja emyufu ng'akabonero okwokubatizibwa nti kati bazaalibwa omulundi ogwokubiri, kwe kubakwasa amateeka 10 bayolese bulungi okwagala gy'ali oyo abakoledde ebikulu n'abalokola okuva mu kibi. Naffe ffennyini tuweebwa amateeka gano 10 si kutulokola kuva mu kibi, naye kubanga tulokoleddwa okuva mu kibi kati obulamu obujja kyata kwe butambulira yeriwa y'amateeka gano 10. Bino bikulu mu kuwunzika. Ekimu ku byo talina kwerabira ku mateeka 10 nga tuwunzika. Amateeka 10 ndabirwamu. Itisemira Yakobo 1:3-25 Bayibuli ega nti omuntu yenna bw'aba omuwulizi w'ekigambo so nga si mukozi oyo afaanana ng'omuntu eyeeraba amaaso ag'obuzaaliranwa naabwe mu ndabirwamu, kubanga yeeraba n'agenda amangu ago ne yeerabira bw'afaananye. Naye omuntu ali luddawo ono atunula mu mateeka amatuukirivu ag'eddembe n'anyiikiriramu nga si muwulizi eyeerabira naye mukozi akola, oyo anaaweebwanga omukisa mu kukola kwe. I'm saying what? Amateeka ga Katonda 10 ndabirwamu etwoleka nti twetaaga okulongoosebwa ekisa kya Kristo. Pozisioni y'amateeka eri luddawa mu bulokozi? It's a mirror. Ate naawe emira ogimanyi. Emira ebeera etya? Bw'ogyasa eba tekyali ndabirwamu, eba ewogose. Kyova olaba bw'omenya erimu ku mateeka 10 nga bwe kifaanana nti ku ndabirwamu oba bw'ogimogolako oba ogyonoonye. Bw'omenya erimu ku mateeka 10 oba omenye gonna. Kubanga omuntu yenna bw'abanga akwata amateeka gonna, Yakobo 2:10 lugamba, naye n'asobya mulimu ngazizza omusango gwa gonna. Emira koja siko chain linga chain. Kanjogereko n'abakyala wamma bw'otunula mu ndabirwamu n'olabanga wano ku ttama we wate kopagalo teyatuuseewo bulungi, endabirwamu yebaako obuzibu. Gw'obaako obuzibu era oba olina kukola ki? Kutereezaawo ku ttama wano bulungi nnyo. Nyange bwe ntunulya akalevu wano simanyi oba okitegeera kye ŋŋamba. Kwegamba etteeka lya Katonda ndabirwamu tulaga nti tulina ekko ku mitima gyaffe, tulina ekko twayonoona, twava Katonda ffenna twayonoona. Kati bw'omala otegeera nti wayonoona, ate etteeka ng'endabirwamu si ekuggyako obwononefu, olaga luddawa? Yesu Kristo olwo n'alyoka akunaazaako. Era Bayibuli emwogerako mu Yokaana 1:7 nti bwe tutambulira mu musana nga ye bw'ali mu musana tussa kimu ffekka na ffekka, n'omusaayi gwa Yesu omwana we gutunaazaako ekibi kyonna. Omusaayi gwa Kristo gwe gutunaazaako ekibi kyonna. Naye ani atulaga nti tuli babi? Ani atubikkulira nti tuli babi? It's the law. Era bw'ojjawo etteeka oba teweetaaga kisa. Ku lwaki? Ate wabaawo okwonoona, kati mba neetaagira kyekisa ng'ekyamazima n'etteeka sina na kyenkoze, kuba ekibi kwe kumenya etteeka. Kati etteeka oligyewo, is there a sin? No sin. Kati wate wali kibi neetaagira kyekisa. So olaba there is need to balance nti ekisa kya Kristo weekiri,
okutuyamba okutuukana n'omutindo ogw'amateeka ga Katonda 10 kuba yendabirwamu. Era Yokaana ekisooka essuula 1:9 kivaluga nti bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonya ebibi byaffe n'okutunazaako byonna ebitali bya butuukirivu bwaffe. Omuntu kyava agamba atya? Only omuwandiisi omu, Jesus' blood can wash away the stain of sin from our souls, not the law. What the law does is to show you that stain, kwe kulaga ekko oba ebbala eriri ku mutima gwo. Enge eri ku mutima gwe etteeka ly'omukaaga likulaga. Obubbi obulyake obulabbayo buli ku mutima gwe etteeka ly'omunaana likulaga. But who takes it away? The power in the blood of Jesus. Amaanyi agali mu musaayi gwa Kristo. Tubula neebaza Katonda olw'etteeka lye linyamba nnyo okutegeera how much I need Jesus. Sitaani kyava aliwalana kubanga akimanyi nti omuntu bw'anaatambulira mu tteeka lya Katonda, bw'anaalitunulamu ajja kulaba how much he needs Jesus. Ate tayagala Yesu, ate tayagala tulokolebwe. Kyova olaba afutyanka etteeka, tufune ekifaananyi ky'ekibogwe ku tteeka, tuwunzike nga tuli awo Abakristaayo abatasobola kuweesa Katonda kitiibwa. By the way, Bayibuli etugamba omuntu yenna bw'agamba nti amanyi Katonda era amutegedde n'atakwata biragiro bye, ye mulimba n'amazima tegali mu ye. Kakusomera Bayibuli. Yokaana ekisooka essula 2 olunya olwokusatu n'olwokuna. Bayibuli ega nti era ku kino kwe tutegeerera nga tumutegedde bwe tukwata ebiragiro bye. Ayogera nti mutegedde n'atakwata biragiro bye, ye mulimba n'amazima tegali mu oyo. Izeraya oba mulimba. Bw'obanga ddala Katonda akulokodde okuva mu kibi, ate lwaki ogenda mu maaso mu kibi? Kubanga Yesu yajja kutulokola kuva mu bibi byaffe, ate nga ebibi byaffe bwe bujeemu eri etteeka lya Katonda. Bw'abanga ddala yakulokola, lwaki ogenda mu maaso n'okubeera omujeemu ate eri etteeka? Kati Bayibuli kyeva egamba etya? Nti gw'agamba nti Yesu wamukkiriza era wamutegeera, naye n'osigala nga omenya erimu ku mateeka ge 10, ekyamazima toli mu mazima era oli mulimba. Isaaya kyava agamba nti eri amateeka n'obujulirwa bwe batayogera ng'ekigambo ekyo bwe kiri, temuli mazima mu bo. Ne bw'aba munnaddiini, ne bw'aba musajja who is much respected in the world, talk about any you know, ng'amenya erimu ku mateeka 10, ng'akigenderedde okuggyako obutamanya kyanjawulo, naye ng'akimanyi. Bayibuli egambye oyo ayogera nti mutegedde n'atakwata biragiro bye, ye mulimba n'amazima tegali mu ye. Ate njala okwebaza Yesu, tukyalina kyakwekwasa kubanga endagaano empya kati ebintu byakyukamu. Mu ndagaano enkadde amateeka gawandiikibwa ku mayinja ate ng'abantu be baasuubiza nti be bajja okugeekuumira. Naye mu ndagaano empya Katonda yasuubiza nti nze ngenda okugawandiika ku mitima gyabwe. I'm going to write the 10 commandments upon their hearts. Katonda awandiika etteeka ku mitima gyaffe. Bw'osoma Bebulaniya essula 8:10 ne Bebulaniya 10:16. Kitegeeza ki? Ngenda kuwuliranga ssanyu okuuma etteeka lya Katonda kuba liwandiikiddwa ku mutima gwange. Zaburi 40 olunyiriri olw'omunaana kyeva luga nti nsanyuka okukola by'oyagala, ayi Katonda wange, weewaawo amateeka ago gali mu mutima gwange munda. Era Yesu n'agamba nti obanga munjagala munaagonderanga ebiragiro byange. Awo enkubira mu ngalo ne ŋŋamba aleluuya. Ku lwaki? Ku luno etteeka sigenda litambuliramu nga nze nsuubizza. Katonda yasuubiza okumpa amaanyi okubeera omwesigwa eri buli kyalagidde. Tuli ku tteeka lino litubadde tutunuulira abajulirwa, omu ku bajulirizi ababiri. Waliwo ekibuuzo kye njagala okuddamu nga mpunzika. Nabaganda bange abatera okubuzaabuzibwa ku nsonga eno ninjagala okwogera nabo essaawa zino. Abajulizi ababiri ngamba etteeka lya Katonda nalyo lyakomererwa ku musaalaba. Kubanga waliwo olunyiriri mu Bayibuli lulaganga etteeka lya Katonda eryakomererwa ku musaalaba. Abo osoma Abakolosaayo essula 2:14 luga nti n'okusangula endagaano eyawandiikibwa mu mateeka eyatwolekera eyali omulabe waffe, nayo n'agiggyamu wakati mu kkubo bwe yagikomerera ku musaalaba. N'okusangula endagaano eyawandiikibwa mu mateeka eyali omulabe waffe. Kati bambi eriyo baganda bange abasoma kino ne balowooza nti
amateeka gaavaawo, amateeka 10 gaakomerwa ku musalaba. Naye beerabira ki? Kino kye beerabira kye njagala okwogerako, nti Bayibuli etubikulira amateeka ga mirundi 2. Eriyo etteeka lya Katonda nga ge mateeka 10 n'etteeka lya Musa nga ge mateeka ag'emikolo. Danyeri bw'aba ali mu kusaba, essula ey'omwenda olunya olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu lugamba, so tetwawulira ddoboozi lya Mukama Katonda ffe okutambulira mu mateeka ge yassa mu maaso gaffe n'abaddu be bannabbi. Weewaawo Isirayiri yenna asobezza amateeka ago 10 nga beekoloobya baleme okuwulira eddoboozi lyo, okukolimirwa kye kwava kutufukirwako. N'ekirayiro ekyawandiikibwa mu mateeka ga Musa omuddu wa Katonda, kubanga twamwonoona. Kati weetegereze wano waliwo amateeka ga mirundi 2, amateeka ago, amateeka 10 aga Katonda n'amateeka ga Musa. Bayibuli etubikulira amateeka ga bika 2 awo, era sayansi amagezi amala ge tulina okuzuulira wano ge galiwa. Bayibuli etubikulira nti mu ndagaano enkadde tulabayo amateeka 10 agawandiikibwa n'engalo ya Katonda, ne tulaba amateeka ga Musa agawandiikibwa n'omukono gwa Musa. Bw'osomera ekyamateeka essula 31 olunya olwa 24 tuka ku lunya olwa 26. Something you need to know here is this: amateeka 10 n'amateeka ag'ekitabo. Amateeka 10 gawandiikibwa na ngalo ya Katonda ku jjinja oba ku mayinja, munda mu ssanduuko mwe gaaterekebwa. So nga amateeka ga Musa gawandiikibwa na mukono gwa Musa ag'omu kitabo, era gawandiikibwa mu kitabo, era ne gaterekebwa wabweru aw'essanduuke ey'amateeka. Olengera eri mu kifo ekisinga obutukuvu nti amateeka gano gaateekebwa mu ssanduuko y'amateeka munda, so nga gano aga Musa ag'ekitabo gaali bweru. Ndi mukulaga ki nti eri amateeka ga mirundi 2 mu Bayibuli, amateeka aga Musa ag'emikolo agaali gasonga ku Yesu Kristo okufa ku musaalaba, era bwe yafa ku musaalaba gaakomaawo. Kubanga ne Danyeri essula 9:7 lwali lwalagula nti Yesu bw'alifa ku musaalaba alikomya ssaddaaka n'ekitone. So kikulu nnyo okwawula amateeka ga Musa ku mateeka aga Katonda. Gali amateeka ga Katonda 10 weegali bulijjo ne bulijjo galibeerawo mirembe na mirembe. Yesu yagamba sajja kudibya mateeka wadde ebyabannabbi, n'agamba nti guno ensi kyangu okuggwawo nene wankubadde akatonyeze tekasobola kuva mu tteeka li. Ayogera ku mateeka ameka? 10. Era okufaako ku musaalaba tekwagakyoza, wabula kwaganyweza bunyweza. Naye nga mpunzika eriyo baganda bange ababuuza nti Bayibuli si egamba nti tuli wansi wa kisa so si tteeka. Kituufu, era tuli wansi wa kisa. Omuntu yekka ali wansi w'ekisa yasobola okukuuma amateeka 10. Ali wansi w'etteeka tasobola. Abalumi 6:14-16 lugamba, kubanga ekibi tekiibenga mukama wammwe, kubanga amateeka si ge gabafuga wabula ekisa. Kale tukole tutya? Tukolenga kibi kubanga amateeka si ge gatufuga wabula ekisa kitalo kikafuuwe. Okubeera wansi w'etteeka kye ki? Singa balagira nti tobbanga, ate gwe ng'oli mubbi, oba oli wansi wa tteeka. Naye ali wansi w'ekisa yaliwa? Yoona aweereddwa amaanyi okuba nti naye Bayibuli bw'eragira nti tobbanga, bambi ye obubbi yabuvuunuka, yabusomoka. Toyinza namuwanguzi, toyinza kumuwa kyoja mibiro. Oyo atasobola kugulwa, oyo kati tali wansi wa tteeka wabula ali wansi wa kisa, kyamusobozesa okubanga atuukana n'omutindo gw'etteeka. Kikuba mu kufaananyi kyangu nnyo, kiringa muntu kubanga abadde avuga ku kkubo, motoka aba traffic ne bamulengera ng'asoose speed ne bamuyimiriza. Speed limit ye yabadde ya 5 ne yagisusse. Sajja wa traffic azze mu maaso ge ngamba gundi nani awe amugjeeyo, amubuuziza 4 na 5, akkiriza nti mutuufu mukyamu. Owa traffic in God's mercy amusonyiye. Kambuuza ekibuuzo, bw'amusonyiwa kuba amulaze ekisa, olwo agende mu maaso n'okuvuga beyond speed limit. Bwe bakulaga ekisa tekitegeeza nti ate kiri etteeka livuddewo, wabula ate kuno kati weenyumiriza ne mukulitambuliramu. Ku lwaki? Wasaasirwa. Katonda yakusaasira. Pawulo kyeyava agamba mu Baluumi 3:31 nti kale amateeka tugajjawo olw'okukkiriza, kitalo kikafuuwe. Nedda, tuganyweza bunyweza. Era ojja kulaba mu kitabo kyakubikkulirwa ng'amateeka gano gye gali mu ggulu, ssanduuko ey'amateeka gy'eri essanduuko ey'endagaano.
gyeri ne yeekaalu ya Katonda ey'omu ggulu n'ebikkulwa ne walabika mu yeekaalu ye essanduuke ey'endagaano ku bikulu 11 olunyiriri olw'19. Mu ssanduuke ey'endagaano mwe muli amateeka gano 10 era njala okutegeeza nga tuwunzika amateeka gano 10 nga bwe gali mu ggulu. Yesu yagamba nti byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, nga bwe gakuumibwa bamalayika mu ggulu. Naffe Katonda yandyagadde tugenyumirizeemu, era ng'eggwanga lya Uganda we need the 10 commandments. Atulaba mukwano, twetaaga amateeka 10 okuba ab'omukisa ate ekyessanyu Yesu agenda gawandiika ku mitima gyaffe, kibeerenga mu mateeka ga Mukama mwolowoleza emisana n'ekiro. Yes, Yesu agenda nti oba munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Guno gwe musingi ogw'okusinza Katonda, okukuuma amateeka ge 10. Mutye Katonda muwe ekitiibwa kuba ekiseera ky'omusango ekituuse. Amateeka 10 ye mateeka asinzirwako mu kusala omusango. Mumusinze yakola eggulu n'ensi. Obugonvu oba obuwulize eri etteeka lya Katonda is the highest form of worship. Wandyagadde mukwano okulya eddoboozi lya Katonda nga bwe liri mu mateeka ge, ne gatako tuweeyo okusaba nga twewaayo okugondera Katonda ffe eyatulokola n'ekisa kye okuyita mu Kristo. Katusabe. Weebale nnyo Kitaffe olw'obubaka buno bw'otuwadde. Tusaba bubeere omukisa gye tuli, tuyambe okutambula nga tuli beesigwa mu tteeka lyo, katukwagale n'obulamu bwaffe bwonna n'amagezi gaffe n'omutima gwonna, ate mu ngeri y'emu twagale baliraanwa baffe nga bwe tweyagala oba nga bwe twandyagadde okutwagala. Katonda ffe, amateeka gano 10 kagabeere endagiriro mu bulamu bwaffe obwa buli lunaku n'engeri gye tukolamu emirimu. Emisingi egiri mu mateeka ago gye giba gifuga obulamu bwaffe. Ebitundu byaffe gye tubeera bikyusa, amaka gaffe kagakyusibwe kubanga twewaddeyo okutambulira mu misingi egy'amateeka ago 10. Tweyanza nnyo olw'ekisa kya Kristo kubanga kituwa okwagala okutuleetera okubeera abawulize gy'oli. Bwe tusabye nga tukwesize mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Weewaawo. Weewale nnyo mukwano, weebali eddala kubanga obadde naffe. Ekyo kibadde kyakuyiga ku tteeka lya Katonda. Era tujja kukomawo n'ekyokuyiga ekirala ekiddako, ekyokuyiga Sitaani kyasinga okuwalanira ddala. Kyekiriwa? Mukama akumpeera omukisa, ekisa kye kyeyongere gy'oli. Ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo, entalo, musisi, kawumpuli, tolowooza nti birina kye biranga. Okimanyi nti Bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba. Program Manya Ebiro teweetaaga kugisubwa.